lwaki abasawo ate bagamba nnyo bakyala bafe ab'embuto nti mujje ne babbaaba mmwe lwaki? Ngenda kuwulira ebigambo bino si birungi kuwulira naye nga bye bituufu. Nkugambye abakyala ebitundu 45 oba ebitundu 5 ku buli 100 babakwatirira inappropriately. Tachi ezo ezibafuula okubeera mu mbeera ezibayitira okubeera mu mbeera oba okutoba wansi. Era abalala babeebakako ate nga bakkiriza abakyala. Ekisooka omukyala wabeera lubuto ayagala nnyo mulya. Yensonga eyo lwaki abasawo batula ne bagamba nti buli mwami ajjenga ne mukyala we? Yes, olw'ensonga bakimanyi nti process omusawo gy'atwala ate kankuleyo ekirala. Waliwo abaana bawala oba abakazi ng'omwana yakula. Mama nga mukulu ali myaka nga 5. Si kukula myaka obadde kiggwe. Yabala kale. Ng'omwana ayina lumonde. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mujeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana. Tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa woyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, Lubalusewa TV yammwe ajesa mugemanya ng'omwanjuzi wa program zino zitambuza nazo. Onako olwaleero ndaga buli lwakubiri tujja ne program bino badde obimanyi. Mwebale mwenna abasobola okubanga mugobera program gye twaggulawo nayo. Abangi twabala mwakomentinga waliwo yatugamba nti ekyo tekibeerayo mu sauna. Okay, tusiima bera mutuwa waliwo yatugambye mwogereko ku gym biki ebibeera mu gym. Program bino badde obimanyi tugenda kuba tutambula nabyo olunaku olwaleero. Ye program yaffe eŋŋanzi abateekamu ensimbi ye Mosh Media bano nno nga basangibwa Matuga bakola ku bintu eby'ebifaananyi. Oyaga bifaananyi kwanjula mbaga, graduation, kukyala, okuyingira, byonna byonna baso kubanga bikola ki nga bakuba ebifaananyi by'omulembe. Oyagala ki A3 A4 oba ne F5 gyeziri simanyi producer alabika yabimanyi. Okay, onako olwaleero tukomyewo ne Lule Bombo Road asobole okubanga atulambulira biki ate ebitambula mu ggwanga bino obadde obimanyi. Program etuuse akaseera kano kennyini ajesa mu Lugemanya Bombo Road buza kuba tulaba ate tusobole okubanga tweyongerayo. Ngenda kuba nsomako mwena mbalamusiza mwebale kulaba Lubalusewa TV era mwebale kusubscribinga mwebale tuwagira na mwebale kwagala nsi yammwe. Okay, ngenda kuba tutandikirawo kansoke ndooza ndabeyo Bombo Road ndabeko n'omuntu omu eyatugambye twogereko yagenda e Lubalusewa lwaki temwogera ku nsonga ya jimu. Nsonga ya jimu gye njagala okusooka okulaba wano. Jimu eyo
Jimu eyo mukatono bombolo dilinda mulinda mvuga speed yenda mukatono wano anti jimu sagala jimalira ku budde atengo muntu jayagala kubanga wiki wedde twayogera ku gundi ono bamuyita Julian number 6 yatugenda ne bannaye muogerako ku gym okay tugenda kwa leo tuogerako ku gym ate nza tutandikira wali gym tugenda kuba je tuddakaawo yokubiri genda kuba yokubiri katutandikira ku gym lule gym eyo genda maso ogenda walogeze ko mu gym andize manye bera mu gym atunulira producer tekawo sike good eyo tulabe tekawo akuba kaita kasambi sekoko sika nkoko katika kola ki kasambi kako ye gym tekawo laba masavu bana laba masavu okay mwena abagobe ya Lubalusewa TV le unakola yetu lim programu bino baddo bimanyi ne lule Bombo Road lule mu gym kyemanyi yo abakyala bagendayo nga bagenzo kola aerobics abatamanyi aerobics bye bino ne mutuukayo mu gym ne mu lining up nso kunaleka nyimba zino techno music nso kubanga mubuka obuguwa bwe mukuba pasa ne mukuba bino that's gymming that's aerobics ebidala bibakola mu gym oyagala kukola mukono nokola kiki ekirala gwe kyola bekiri mu gym kakati gym ngena soka anji basunsulire ku side ey'obulamu okay nti wetaaga gym buli muntu gwe naye naliyo wetaaga gym ejibandi soba physical therapy nti ne mu kusoma waliwo ba doctor nga ba doctor abo omulimu gwabe kukozesa exercise eyo nga gwe mulimu nga ye doctor nga ina kukozesa ekyo mu gym yes so kati oba ofunye instructor nga so kukozesa ekintu ekyo abantu mweyinule gym era buli mukyala yenna ali awo genda okole aerobics kubanga kiyambako obulamu bwo gwe mugaso n'ogusooka nti buli mukyala w'obeera awo n'okola za paati babeera muli ne bagaziya ebigere ne bakuba engalo ne bagwa wansi ne bakola ne batuuyana kimuyambako okulaba nga toxins ezimuli mu musaayi muno mu mubiri sifuluma buli otuyana okimanyi nti olususu luliko obutuli buli olaba akooya waliwo obutuli kati kikuyambako okulaba nti obutuli obuli katuli kafulumya amazzi toxins ezo ne zivaamu omunnyo ne gufuluma kati ku bakyala kirungi nnyo olw'ensonga nti bakola mwe abakyala beegatta nnyo bakyala beegatta nnyo kati okola olubuto luno kusinga abaami kutukimanyi bakyala kati kankubulire omukyala mu mwezi ayina ennaku atumalire wiiki yamala nga teyeegasse ng'ali mu nsonga ze teyeegasse kati gwe omwami obeera weegatta naye okimanyi nti omukyala ayinza okuddabulinga emirundi 3 nga gwe weegatta buli lunaku okumala zino ennaku zonna okuva ku Mande okuva nga lumu paka nga 3 mu lumu nga weegatta ezo ennaku nga gwe weegatta tugeze weegatta buli lunaku ate kyo tasobola kwegatta buli lunaku naye gwe osobola okwegatta buli lunaku okuva nga lumu paka nga 3 mu lumu naye omukazi tasobola kwegatta okuva nga lumu paka nga 3 mu lumu kubanga mugire mu wiiki emu kyabeera mu nsonga nga yeetereeza kati nga ali mu kuyiwa Windows kakati wiiki gyamalanga ennyumba ye etonnya teyeegatta naye wamala okuyiwa Windows bulungi bwati naga kati kutandika kwegatta asobola okwegatta olunaku emirundi gyotasobola kwegatta nakubisaamu emirundi egyo gwe gyobadde weegatta bali baveeko kakati mwe mwenna abakola ebyo sigambye nti bonna naye abo era gye bali kakati
kikuyambako okujiminga okulaba nga otereeza system ye y'olubuto kikuyambako okulaba nga otereeza ensekezo kati ensekezo buli bw'ojiminga kati gali amasavu oba biri ebigundi ebikwatira ku nsekezo ne ziba nga zizibikidde nga olusaayi lujja lutono kati bivaako oba oleeta omusaayi bulungi normally kitegeeza nti wonoogenda mu nsonga togenda kuluma lubuto togenda kufuna ezo zibayita cramps cramps zinuma lelele olunuma nabeerayo n'aluma obujiji n'omusanga yenayina atunulanga ekizibu ng'anyize face yonna omukazi alina watunulanga ayinza okutunulira ng'ali mu bintu ebyo ayinza okutunulira n'ogamba ono atusse leero ng'atunulanga savimbi savimbi yani yali muyeekera muyekera wamulaba oti kakati okwewala ebyo byonna otunulanga savimbi genda okola exercise kati wokola exercise ogenda kubeera fit system ye egenda kubeera nga ogyemu amasavu gali agakuli muki obucyafu buli bonna obukuli muki kubanga okola otuyana obeera fit ate newoba ogenze mu kazannyo omusajja akukyusa mu buli ango ng'ofiitingayo sente ate wano wanuma abamu mukaddi y'amagumba abantu abakazi abamu bakuze naye nga bakuze emyaka kati omukazi akola gym akula myaka gwe nomanya nti alina emyaka 5 naye nga w'omuleeta atakola gym ow'emyaka 3 ate ye ow'emyaka 5 anyirira okusinga ki ow'emyaka 3 olw'ensonga nti ajiminga body ye neebeera fa mu mubiri gwe ne guguma takubagana magumba ennyingo ze tezikubagana kubanga akola exercises so kakati eyo paati ya gym ku side y'obulamu tegedde ensonga eyo nti kikwetaagisa okukola gym okubeera healthy ng'etteeka kikwetaagisa okukola gym okubanga nti body appearance yo you look younger osala ku myaka kati ensonga ey'okubiri gwe wenna ali eyo nga wadiba tandika okole gym nga wadiba oba oli mukazi oba oli musajja newoba mulema genda okole gym genda mu gym newoba mulema ng'okugulu okumu kusinga kunaakuwa obunene ng'olina akabina akamu kanene akamu katono eyo nawo bamulema oli waba n'akabina akamu nga katono ng'akala kanene oba mulema ebeera mulema wereka kulimba ebyeddala gwe wonna olaba ng'oliko obulemu genda mu ki genda mu gym kubanga mu gym nayo tabiro lya nsisinkano nti osisinkana endowooza ez'enjawulo osisinkana abantu ab'enjawulo osisinkana abantu abakola emirimu egy'enjawulo oba offices ez'enjawulo oba osisinkana amawanga ag'enjawulo oyinza okubeera ng'oli awo ng'eggwanga lyo terimanyikiddwa kati olw'okuba eggwanga lyo terimanyikiddwa olaba wogera mu gym n'osangayo eggwanga lyo nga obadde totalanga waggwanga lyo nemutandikirawo kakati mu gym nayo tabiro lya nsisinkano oyinza oba tolina mulimu kati mukubanga tolina mulimu n'ogenda nga gw'oli mulungi mu exercise n'osanga omuntu atakola bulungi ekyo instructor kyakulaze n'agamba akantu ako gwe wakayigoota n'agamba nze nakayiga bwe nti nebwezi mwana munjigirizaamu n'okamuyigirizaamu nga musharinga ennamba okwo oyo nga mutandika okwekubira ku masimu era okakkananga omugambe siina mulimu munnaaye ndi eno naye munnayenze siina mulimu nti munnayenze nina omulimu okola mulimu ki niwe nnyonnyolako era okakkananga ofunye connection mu gym mwosanga emikwano mwogenda okusanga emikwano egya ddala
Mwogendo sanga omukwano gwogendo gamba owaayo leero munnaye byankuttemu naye netagayo emitwalo 10 nga tekikwetaagisa kumusingira simu okuwa emitwalo 10 naye genda ku ludo oberenga goli muzannyo wa ludo oba oli muzannyo wa puulu era gwonoogamba akuwole ssente agenda kugamba nsingire essimu yo kyokka nno akuwola mitwalo 2 kakati jimu amabaala sigamba gana agatunda wala joweru 10 sigamba agamalwa nkugamba amabaala amaneneku gwali eyo okujjako biri ebibeerawo ebibi ebikirimu gwoba oyina ebbuba jimu gyesonyiwe sauna gyesonyiwe ng'olina ki sitiimu gyesonyiwe ng'olina ebbuba gwe ng'olina ebbuba ebintu ebyo byesonyiwe sitiimu sauna jimu byesonyiwe okubigendamu bw'oba mukazi bwemba nina ebbuba bw'oba omukazi nga bbaawo yajiiminga yagenda mu sauna mulinde waka siwubaawo togendayo olidda wahane ng'ogenda mu jimu eri wali abaana baakola emibiri omwana agenda mu jimu nga ye agenze kukola kati nze agenda kukola mubiri gwenze binkwatirako sikasa tokwata ku bbaawo ate wuwali kakapande babba mu kifulukwa kati bwobanga oli kifuluka bagenda kubba koki tobba mu kifulukwa so kakati ebintu ebyo mu byettanire naye ekibi kirimu kikolebwa mikwano nti akabi akali mu nsonga eyo nti nze afunye ekyo nkikozesezza ntya nti wemba ngenze mu jimu nenfuna omukwano okutugeza omukwano gwange mukazi nze ndi musajja naye omukwano ogwo ngukompeyalinze ntya ne mukazi wange buzibu kyo era omukwano ogwo enkolagana yaffe mu saidi etali ya jimu eyimiridde etya naye obwenzi gye buli mu jimu kale muyindira wa ate bakugambye nti obwenzi olina kwendera awo wennyini bw'okolera exercise anti ngenda kufuna ennamba ye y'essimu oyinza okuba onkubirako nti obudde butuuse obwa jimu nze time kipawo oba bbaawo obbaawo oba mukazi wo yakumpa mbere time kipawo nkujjukize nga obudde bwa jimu oba nze musawo atuniyeredde bannaye oba nze musawo nti nina okukujjukizanga buli lunaku nti ssebo oba nnyabo nti sawa ya jimu tugende tukole jimu kakati abo bonna bonna abeekubira amasimu abejjukanya waliwo ka question mark negwe otegeera otya kuba bali beewe enamba zabe nga totegedde ate mukimanye mu abaami abali eyo nti bakyala mmwe baba bagenze ne bakola jimu si mu bubi baba beteekerateekera mmwe gwe omulabe nga ali fit kubanga mukazi wo genda muteeka ewaka wamukwana nga tonnamuzaalamu baana alina shape omuzaddemu abaana ebbere libadde ng'omutima gw'embogo lifuuse sapatu otadde akabina konna kayiiseyiise amahipu mmye tekukyali agenze ebikonokono byonna biyiiseyiise agenze mu jimu akoze jimu akweteekerateekera osigale ng'okyamulaba nga we yali nga tannazaala naye ate jjukira nti naye era gy'agenze waliyo abasajja kaakati gwe mukazi wo waaba alina gwafunyeeyo tebiba bya ddala aba naye anoonya apetayiti era nze kati nze munnaye nze kyala wange namugamba nemugamba nze olabanga nina gwenjagadde ebbali eyo igwe ng'obyogera mba nfuna appetite ngenda okukomawo nga ndi disappointed ate gwe nkwagala nnyo kakati gwe oba tutambuddeeko bbali onaategeera otya nti mukyalawo wakabi omuntu bw'agendako ebbali aba afuna appetite avayo ategedde nti wabula gwe nateeka ewaka wakabi ne Bible ekugamba test and then confirm but once you confirm don't test again lunyiriri kyolo ogeno lunonye
test and confirm. Era Bible tetayina weegambira muntu nti emukwata omusango nti wabaita woba tonnawasa tonafuna mpeta okkirizibwa okutestinga naye woomala okukonfaminga n'ofuna empeta komaawo kubanga wayina obudde obutestinga n'okonfaminga n'ogenda mu kereziya ne bakuteekako empeta n'oteeka mukyala w'ewaka kati mukyala we wamuteeka ewaka kitegeeza wakonfaminga balabala bonna babasuula n'olondamu oyo omukati ebyokutestinga biveeko ebyobwenzi bikole ki biveeko naye oba tonnaba kuwasa tonnakola commitment testinga bw'o testinga ojja kuddayo kuoli ogambe wano yasinga then confirm Lule sebo Lule nyina ekinconfusing nina mukyala wange afunye olubuto muwadde buli kimu juka balina bino banywa eddagala n'agenda banywa eddagala mu malwaliro oba lya gavumenti oba lya bwannannyini n'ekisinga okunconfusinga lwaki baba bampitirako nti omukyala agende nange nze kirungi buli kimu mba nkiwaddeyo omukyala ayinza okugamba omusaayi gujjako sente bweziti biki yonna nembimaliriza lwaki abasawo ate bagamba nnyo bakyala baffe ab'embuto nti mujje ne babbaaba mmwe lwaki kubanza oluusi ngenze kukola ssente nyina okugula simanyi bino byogenda okuzaalisa obudde nga butuuse mba nzigiraki kankubuuze mukyalawo kyogabo yo tokimanya ekyo lwaki abasawo bakuyita dayita gamba wallahi kakati mukyalawo wamuzaalamu abaana mwinamu abaana bameka babiri congratulation yebale kuzaalira abaana naye mu baana aba babiri mukatugeze mu lubuto omwana yasooka awo nga mwakeefuna yali agenda mu ddwaliro kibayita okunywa eddagala bamuwerekerako temuwerekera kinze nyina okugenda nkolese ekitegeeza togenda nkola mukyala wo mu ddwaliro sinze ngendo zala sinze ngendo onywa eddagala okimanyi nti sigenda gamba owwo 50% abakyala babakola ebintu bibiri ekisooka babalya ekyokubiri babakwatirira basobola okubanga si mukwate bamukutteko bamulabe olubwala luto luli lutya anti kyengamba okukwatirira okumanyi okumuweweeta amabeere n'omukwata mu mbugo babakwatirira ekyo bakikola babeera wet waliwo kye bakola ne batoba tugeze omukyala anaatera okubanga anaatera ozaala baba bakebera omwana waatuuse bazita sentimita kakati ngenda kuwulira ebigambo bino si birungi kuwulira naye nga bye bituufu nkugambye abakyala ebitundu 45 oba ebitundu 5 ku buli 100 babakwatirira inappropriately tachi ezo ezibafuula okubeera mu mbeera ezibayitira okubeera mu mbeera oba okutoba wansi era abalala babeebakako ate nga bakkiriza abakyala ekisooka omukyala waabeera lubuto ayagala nnyo mulya nyenze mba gyendi bbaawo omulya buli lunaku ate gwe okisobola buli lunaku kati oba tokisobola buli lunaku nkugaye baagala nnyo okubalya buli lunaku ng'olunaku osobola omulya omukyala olubuto nga n'olunaku osobola omulya emirundi 2 ayagala okuliibwa emisana paka emyezi 9 ayagala okuliibwa oli kuki omenya oyina okumulya emisana oyina okumulya ekiro olwo naakola ddi baasi kakati olw'okuba tomulidde misana nga nekyo tewamulidde
ate olina okukola ogenda okunoonya ssente kati ye alina okugenda okulaba omusawo omusawo walasangeyo amuza atya ngonze amuza kakati wasangayo dokita amuza okitegedde aba alina okumulya emisana era abakyala nga tebaagala bintu ebyo ebikya mulimu abakyala nga bali strict nnyo ku babba baabwe ng'ayagala nnyo bbaawe yensonga lwaki abasawo baatuula kubanga bakimanyi guli mubiri gwe bajjanjaba ati bagenda nti omukazi olubuto buli saa agenda mufumita gayiso mukola biki babagenze kumubudaabuda omukyala babagenze muteekateeka omukyala babagenze mubuulirira kwe kunywa eddagala ne bamugamba n'okumumasajinga olubuto olwo omwana akulire mu positioni edda nali mayi balina obudomola bwe banywerayo teri budomola bwamu okunywa eddagala kwe kuno kyekigambo kyamugambye n'okumukwata bwati okumuwumbawumba olubuto olwo okimanyi bakozesa bamuyita batabi n'ebizigo babiyita jerry babyyani n'ebizigo kale kamuyite baby oil yeah? Baby oil kati oyo baby oil bakozesa Johnson baby oil si Johnson ye kale kanjogere ku Johnson bakwata Johnson yo ne bamusiga ku lubuto lw'omukyala bye bintu gwe omusajja by'olina okukolera mukazi wo omukazi wo abeera lubuto gwe omusajja ali eyo gula ka Johnson oil oba ka oil konna akalala nzaako kemmanyi omukyala wo omuyiwe ku lubuto omumassaging around olubuto olwo bwoti ng'omassaging around kubanga emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 akakadde k'osasula k'omuwagenda ameddagala dokita oli byakola inti gosobola obikola ewuwo kiina budde nkomyewo nkoye ndi ku laptop kaba mukuliire kakati osooka omunyige bwoti olubuto ogende ng'osiiga ku lubuto olwo nti buli omwana oli waakula luno olubuto lubeera lusanga ennyama egonda skin ebeera eri soft nti omwana buli waakula skin ebeera eri soft kimuleetera obutafuna bimugaba ng'omukazi kimuleetera obutalumizibwa skin y'olubuto ey'okungulu ng'omukazi kubanga oba ogisiiga oyo gimasaaginga n'ekirala kireetera omukazi omwana oyo okukula nga tamukulidde mu sides oba bayita batya eno mu magumba g'ebbe okugulu nga omukazi tasobola kuyimirira kutambula kiva butamulya biri byenkugambye olina omumulya emisana omulye n'ekiro omulya ekyemisana n'ekyeggulu toseka mukazi w'omulya ekyemisana n'ekyeggulu haze wabeera olubuto baaba mulya kyamisana kyaggulo n'ekyenkya kale olumu habaaba gabula ekituufu wala olumu we gabula n'otwalaako n'ogamba yenfa kiwaki nkakasa ngenda funa kimubagaba ebirabo nga nze nga wenna owulira mutaka akubabuukirira oga yenfaaki amayina okubabuukirira kyamisana kyaggulo onoonya n'akasana noweeyanika oli abakazi balaba edduka yensonga eyo lwaki abasawo baatula ne bagamba nti buli mwami ajjenga ne mukyala we yes olw'ensonga bakimanyi nti process omusawo gy'atwala ate kankuleyo ekirala waliwo abaana bawala oba abakazi ng'omwana yakula mama nga mukulu ali myaka nga 5 si kukula myaka obadde kiggwe yabala kale ng'omwana ayina lumonde negwe atali musawo obiraba ddi
Kono jakuga ndio biteka mu omwana nga yabala ng'agenda ku katanda nga agenza okunywa eddagala mu kimuyita okunywa eddagala agenza okulaba omusawo ne yeeyambula n'ayambala kyonna kyayambadde ekyo nga ali bute ne bannange Mukama Katonda musaasire abasawo abasawo balaba ebintu balaba abakazi abakyafu osanga omukazi ng'alina omuddo nga gusana nakumako 12 iti osanga omukazi ye nga Ronaldo akachi nga ye muyonjo akasawa bulungi n'osanga omukazi ng'alina ekibira activist awo tetuli activist ati jembuza obeera otya ng'omanye ebibeera mu kasenge k'abasawo ati ze kankubuulire nze nina mikwano gyange emisavu n'osanga omwana ya Ronaldo nina mikwano gyange emisavu olonje batuma Ronaldo ate nakolako mu ddwaliro nga ngenza okuinstallinga machines biki ebyo masanyalaze n'olingiza nantire kugamba nina mikwano gyange abasawo nekyengezaako okulaga kino abasawo bagamba nti mugende abakazi bammwe okunywa eddagala bayamba mmwe abasajja bayamba ffe galwaki si muntu yes is a professional naye muntu alina feelings agenda okulaba omwana nga alina nambale nga nambale oweewe tamulina omusawo nambale omumanyi ati mmanyi biba bijanja ze sibyogedde ze kugambye nambale nambale buje twakulaba tugagenda olete kiro ya nambale nduka kudduuka wekibeera kimu era kiba kinambale kiba kiki bino badde obimanyi program wano ku Lubalusewa TV tuyina ebintu nga tobimanyi ebyo producer nga dduse tayiza butadduka gweka nkubuulire omusawo musaasire muntu nga ggwe alina feeling nga ggwe yes is a professional naye nze mbandaba abanyambirako mukyala wange yangamba nti n'abasomesa abaana ba secondary munabo tubasaasira abaana beekola ebintu omwana ayambala ka uniform kakakoma wano ku lwokubiri ngenda kunyumiza emboozi eyo abasomesa bwe twali mu kkomera nina omusomesa yanyumiza ku mboozi eyo njwe kunyumize omusomesa oyo bamuyita wa science ezerinnya kandi sigaliza naye ate wenjogera erinnya ezzungu ndoza teri babbi kubanga Petero Petero musayansa mama Petero musayansa emboozi tujja ginyumya olwokubiri olujja oyo mwalina mu kkomera eyo so kakati kyengeza Petero musayansa mama fetuleo tuzonda school fees kakati kyengezaako okulaga kikino nti baddokita tubasaasire nti baddokita bantu balina feelings bantu nga ffe yes is a professional omukazi abeera bute nkugambye dokita okimanyi gwosobola okubeera bantu ogamba mukazi wo kushevinga naye dokita asobola okubeera n'agamba gundi weeshevinge gundi toddamu kushevingisa kintu bwekine bweti tokozesa jirita kozesa kasheva tokozesa kano type eno kozesa kano bwekati dokita awane mukyalawo amagezi kikyalina okweyonjesa gwekyutasobola kukola lwaki wante babikawo kubanga mmwe mwakikwata nti sexy oba okwegatta kulina kubeera kwa mbuliri mukka kulina kubeera nga mugjeeko ettaala kati gwe werigombyeko ne mukyala w'emisana ate nze mbeera nkola wali werigombeddeko ne mukyalawo ebweru oba mu nnimiro oba wano katolaba mukagadeni nga kano uliya mukagadeni nga kano sokola olaba kati nga wali mukasiikirize n'omutandikira kaawo
tokikolangako kati onomulaba otye buziizi kati dokita amuteekayo n'ekitaala n'akubayo ettaala bwati n'alengera eri mu busomyo balina ettaala zaaka naye oziraba otya kyekibuzo kyange ze nagenda okuteekayo ettaala ezizaaka amukubamu ekitaala n'amulengera eri mu busomyo ebuziizi n'amulengera ebisenge ebyo okimanyi nti omukazi alina ebisenge bina bitya naawe tobimanyi kati omukazi wo akamuyingira ebisenge bimeka siina ze nyina kimu kyetusulamu katuve ku mpewo okola eki nkubuulire ebisenge biri bimeka kati dokita oyo mu kuyambako mukyalawo wano okumuteekateeka butya bw'anaazaala n'okuyamba ku mukyalawo okuteeka omwana ono akula mu positioni akulire mu wuumu eyo nga tamukulidde mu kugulu okumuggyayo na mu positioni ng'esimanyi biki ebyo osegedde nti mukyalawo dokita gaba maanyi ge ago buba buvunaanyizibwa yesu obusasula yes naye ekyo kyakula aba ayamba mukyalawo naye mukyalawo ayinza okutuuka nga yeeyambulidde dokita naye ng'omukazi ayina binnambala bisinga ebyowuwe naye appetite ng'alina abalongo nga baakula ne bawula ne dokita appetite agijjawa lule nkugambye musajja lule appetite agijjawa nga mu kaluumu ke balimu waliwo ate omulwadde omulala amulinze wali tekisoboka bati babakwate babakolera awo baba examiningira mu bubeera buluumu oba ogenzi wa dokita anti buluumu mbutegedde nobeera wali ate aba wali ku waiting tojja bit anti aya bali ku waiting tebali eri kyogamba nga bali ku waiting bakulengera nga weeyambudde bamulengera ono nga yeeyambudde kati badokita kati nno yogwanaalya n'okulya waba si lwasoose omugira lwanaamukola ekyo kati agendanga amukebera agenda omulaba nga omwana wattu yasusse n'atandika omukola ziri zittaaki ezo amutandika na zittaaki ezo n'asammula n'asammula kati waasammula omukazi feeling azijjawo amaanyi ate olidde abeera mu feelings kyekirabira mu feelings amukutta olubuto mu massage nza amusiize oira amugiza atya amuyisizzaako kali akantu amugamba olaba bebi bebi wuuyo omulaba ng'omukazi ye dokita bambi mulaba jjukira omukazi olwedde agamba atya jjukira omukazi olwedde yagenze katanda n'agyasamya bw'ati dokita n'agitunulamu bw'ati nga bwaguuga kadokita bamuyisaako akantu kantu kyako tojja bitegeera gwe tobeerangayo nze nkamanyi kubanga nabeerayo bagita sikaana kale naye bakayisa ku lubuto kwennyini bataddeko biringa bimyukas biringa binyira babimusize ku lubuto oiro byenkugamba naamuyisaako olengera omwana gweoli eyo oli mu kukola bakugamba genda ne mukyalawo gwe amuleese yagenze yekka naye nga mukazi wo naye byewamwegombako bimanyi kati obirekedde musajja munno abitunuddemu abiraba namukansolinga bulungi tofaayo omwana ali bulungi netandika okula kino naye kati kandabe ndowooza kati omenya nti dokita simenya otokola ku sexi amunegamba bbaawo ensonga azikwasaganye buli lunaku bbaawo alina okukulya emirundi ebiri nti munnaye nno wange n'olumu taliiwo munnaye kati feramu olwobamu betuleka eyo nafuna olubuto nga ali eyo tomanyi oba yafuna olubuto batalumanyi oba kati ali eyo oluusi omufunisa olubuto abeera wa nazaala abeera waabwe yuget akati nga tafuna na sex oyo kati dokita amubuulira nga naye ngaomwana ayina obwaguga buli butya obviously zembeera abakazi kyebaagala baagala babudaabuda bali mu kumubudaabuda ekivaamu ng'atandika muweweeta bulungi naye ojjukira omukazi abeera lubuto lye nebbeeri beera liti omukazi bamukwata mmeka
nga yasumulukuse dda nga yayidde dda nga wansi kizigo ng'asammula kati oluddako dokita batakyasaba mukazi yasaba nga dokita alya kati kankubulire namukwano gwange kino kyenkugamba out of experience nina mukwano gwange ku dokita ddwayo lyalirimwe nagenda eyeyeyo sijadde ogereddwayo nga ngenze diteekamu nga organization namba yeyitaddemu ssente okukola theatre n'okulistolingamu ebintu ebyeddwaliro nalina mukwano gwange ali dokita ate nga munnakenya ali dokita munnakenya oli mwana mulenzi nali nangira bamuta dokita eddoboozi engeri gyebayitamu dokita bambi mbadde nkunoonya dokita olinamu ku budde bannaye abakazi bokka nabo beekwanira badokita kati ng'ono ngonze naye yeekwanira dokita naye ayagala osegedde so kakati abakazi nabo beekwanira beetega badokita nabo beekwanira badokita olwaku era ekibaleetera ekyo nti tebabifuna waka kati wagenda ewa dokita amulaza obwereere amulaba byalina olaba nebyatalabangako obviously okugjawo kisheemu eri naye alina okulaba obwereere bwa dokita nti dokita ondabye binnambaale byange dokita ondabye abalongo bange obawaanye nti balungi nabala nakula dokita nkusammulidde kati nange dokita nange njagala nkulabeko nange kati nga n'omukazi naye ayagala alabe ku zubula ya dokita alabeko ku zubula ya dokita kati dokita aba naye muntu era okkakkana ng'afumisa oyo omwana bamusobya ate bamusobya batya kyawandiikibwa nti omwana bamusobya nze wabeera wange nze mba ndaba abannyambyeko kati oza omukazi abakyasobola okutwalanga emitwalo 10 agenda na 10 era dokita amugamba agenda osasula wali ku reception eddagala lyenkuwandiikidde asasula mutwe asasula 2 abafunye omukwano ne dokita era amukolako bulungi nawe oba olabanga wakuyambyeko kati byesirabye ate wakiba binnuma mukazi wange ali happy buli week mukazi wange aba yagala genda mugundi mukazi wange aba yagala genda mu ddwaliro okulaba dokita ke kakajanja kempulyenja agenda wa dokita ojja kutya keeko dokita aba alina okunyigamu tokimanyi nti omukazi w'olubuto ate bulijjo mbaana bantu omukyala bambi ayaga nnyo okuba omulamu anyuma bitya ate jjukira abakazi b'embuto banyuma bitya abakazi b'embuto bakola ki banyuma okukola ki bambala ne banyuma neggu kiki kati guloweza mu kwambala tunyumya tuli ku bitundu byakyama banyuma ebitundu byekyama bizanyisa banyuma sex tetuyina kubanga babuguma ate basamula mangu lule advice kiyoyinza okuwa abaami abali eyo nga baleka bakyala babe ne bagenda bokka mu malwaliro bintu bibiri bakyala mwe abali embuto mubalye ekyamisana kyaggulu give them enough sex mubawe sex amala ekyokubiri wabanga oyina obudde obugenda naye ewa dokita genda naye oba toyina ekizama muwa sex amala ajja kuba talina maddu ga dokita aba talina maddu ga dokita kuba talina nnyo lwoyo oyo kyoyo oyo muwe sex amala wagenda eri dokita n'amukwatira talina nnyo kale kiyinza okujja ate bana batera oturoperaga dokita oyo siddayo ndaba yadde ankwatirira bulala kati oyo kitegeeza oba omugira oba omulya bulungi bangi kino abakazi mukimanyi naye abasajja temukimanyi naye abakazi mukimanyi siibula abatulaba sinnaba kutuuka basiibula abatulaba mbasiibudde naye balina kyembadde ngezaako okugira nga sinasiibula abatulaba kansembyeyo na kino mbadde nkugamba nti nalina mukwano gwange oyo gwe mbadde nkugamba ekyokubiri nalina ne mukwano gwange omukyala olaba ewandege yaawo waliwo kiriniki omukyala yagenda
nga yagala kujja mu lubuto kali yagenda kujja mu lubuto omukyalo we yagenda okujja mu lubuto so egude kizenga kinnuma ekintu ekyo era mbadde sikyogerangako omukyalo yagenda okujja mu lubuto wandege yaawo ne bamusaba emitwalo 20 okujja mu lubuto we bagenda we yasasula emitwalo 20 naye omukazi oli alabika bulungi omukazi olw'okuba nti alabika bulungi mu butuufu agenda yakinyumiza naye yakijja wala okinyumiza we yagenda ku katanda dokita n'amulaba nga we nkugambye omukazi yalina nambaale nga kyekyo oyo yagenza okujja mu lubuto ng'ayina abalongo nga wansi yakula bulungi omukazi yakula bulungi yali wa mukwano gwe yaliwo yali mukazi nga mukwano gwange mukazi nga mukwano gwe nze baawe simumanyi naye otobeerako n'omuntu nga mukwano gwe era yanyumiza emboozi eyo kubanga yali mukwano gwange era ne ssente ezo era alina emitwalo 10 nze namwongera 10 naawe zaabi ng'oyina ekisa mbeera nakyo bikolanga ebyo buntu butono nnyo naye yanyumiza emboozi ng'aginyumiriza na bulumi obutonotono naŋŋamba okimanyi mbadde saagala kunyumiza kintu kino naye kankyumize kubanga kirudde nga kinnuma mazira ky'ennaku 2 omanyi bwe nagenze mpulira obulumi bwa mirundi 2 naye ekyaleetedde buno obulumi bwe mpulira kankubuulira ensonga eyo nagenze nga wenakugamba nti ngenze kujja mu lubuto naye ngenda omusawo ne baŋŋamba omusawo agenda okujja muto nagamba agenda kungulira eddagala lyagenda okunkuba then agenda nakunnuunamu bunuunyi ekisaayi nti alina ekiiso kyakuteeka mu lubuto ne banuuna ekisaayi kiri olubuto bakikonako kinnabana tu nekyatika ne bakunuunamu ekisaayi ekyo kyennyini kati nti olubuto baba balugjeemu lwonna then ne bakukuba eddagala erikwozaamu bwatu yakinnyonnyola naŋŋamba naye we nagenzeeyo nga nkebera okulaba natuuseyo naŋŋamba nina tube naye mbadde saagala gisiga kuki kubanga ebikemiko bino tebiba birungi naye mbadde njagala oli okozese mazzigo koye kale nti njagala otobe ye n'asirika kati n'amweta omukazi yakula bulungi naawe omulaba yazaalako alina abaana 3 naye ebbeeringa etayonsangako diyimiridde olaba nawe mukwano gw'oliraba amazima ng'amuweweeta amabeere oli mukazi naawe omanyi wamala omuweweeta amabeere amuweweeta wansi nga naawe omanyi omukazi yakula obulungi yasumulirawo tapa n'agamukuba ebyo nanga abikunyumiza era ngamba namufukira nafuka ngaawe obimanyi nafuka n'amuweeta n'atoba wansi era n'ateekayo simanyi oba kamera oba bikimbu alabe mbu n'amuteekayo biki yamuteekayo okulaba kati n'amala ono we yafumita ekintu kiri munda n'akeberayo n'ojjukira ye atadde eri omutwe nti agenda okulaba ng'omusajja amuguddeko bw'ati kyesimanyi yali katanda kawanvu yali katanda kampi sikitegeera nze bwati nkunyumiza byanyumiza n'amugwako n'amuyingira nga yayidde eddira musajja n'asammulirawo omusajja kati wasammula era mbu yamuyiira yamusammulira n'amuyiira naye nga atajjukira omukazi eyasooka era nti omukazi omukwadawo natandika nasitoba n'agira kati ono najja yali yayidde dda dokita ng'asumula empale ng'amugwako mbuno yaba ali eri nga bamanyi abakazi azibiriza tayagala ensonyisonyi naye ali mu kuwoomereza awoomereza azibiridde agenda oli omusajja amuguddeko bo omulundi gumu n'atuba ng'amuguddeko
agenda ogira wati ekyo banaye ng'oli asammudde n'amugira ati n'amusindika ati n'amuvaako naye ng'amusammulidde wano kwe kumugamba wansabye emitwalo 2 okunzigyamu olubuto ate n'okundya n'ondya atondiire bwere nkuwe ssente emitwalo 2 atondiire ne bwereere kyekyamuluma era alina omuwaayo ku ssente yamugamba oba obadde oyagala kundya kale sente wandizinziriza gali 2 kakati ate nakuwadde 2 nziggyemu olubuto ekizana omukazi naye ali contented tebaba mulya naye nga tebamugyeko 2 no tekyamusanyusa naye katuwedde kibaddewo kituuseewo tekyamusanyusa naye kituuseewo kakati ye amugamba nkusasudde 2 ag'okunzigyamu olubuto ate n'okundya n'ondya onondiire obwereere kati ondiiridde bwereere ye bwatu kyeyamugamba kati Dr. Aika n'atyamu n'amuddizaayo 10 n'amuddizaayo 10 n'amugamba sente zo sizaagala n'amugamba kale mpe ennamba ey'essimu zonna nzikuteereko ku ssimu kati omukazi n'amuwa ennamba y'essimu n'amugamba kati omukazi wamuwa ennamba y'essimu n'afuluma n'agenda olwo olubuto aluggyemu taluggyemu n'afuluma n'agenda n'akomawo kati nze koyo we yajja nze namulabako era naye teyaŋŋamba nti olubuto oba aluggyemu oba kitegedde so kakati lwe yamala okuluggyamu lwe yaddayo lwe yajjamu olubuto naye ne yamukubira essimu dokita nga wula feelinga guilty nga feelinga guilty n'amukubira naye jangu kakati jangu kakati kyesimanyi oba yamuwa 10 oba gonna 2 yagamuwa naye we yagenda omumuggyamu olubuto kirabika yajjako ez'eddagala yagula kati naye mu kugenda okumuggyamu olubuto ku luno nga zeeyo bwe bulumi bwe yafuna nti yamuteekamu ekintu yagamba yamufumita ekintu obanga akozesanga busungu okuba nti yamulidde ate sente nazi okitegeedde okukuba kuli amangu ago sente nazimuggyako kweganda aka yakozesaamu ku busungu ye omukazi kusinja we yanyumiza kyekiringa kiyakola kiyalaga nti yamukozesa obusungu okumuggyamu ekisayi kino kyeyamuteeka yakimuteekesaamu busungu nekimuluma kati ng'alina that pain naye naluluto n'alugjamu naye nga yakikozesa obusungu buli olwajjula okubona yamuggyeko ssente kati naye yagenda okumuggyamu omusaayi okumuggyamu ekyo ekisaayi munda kiri ekyo kyeyamuteekamu yakimuteekesaamu nti busungu n'akiwulira nga kiringa ekimufumise ku mutima kati n'abanga alina pain munda naye n'amuwa eddagala reducinga pain nangamba naye omusajja oyo serimusonyiwa ku kye yankoze yandidde ate we namugambyeko yankozesezza obusungu okunzigyamu nenkulaga eyo nayo challenge bweri awo tibona bagenda okuggyamu embuto abakozesa methods ezo nabo babalya kubanga olwedde abeera lubuto kati anagamba kinti nti okundya okunfunisa olubuto olwedde oli lubuto kansooke nkulye njadde kuggyamu nga nkulidde abatulaba mbasiibo tweyanze ege olunaku lwa tubadde ne Lule Bombo Road nga tubulya biki ebibeera mu malwaliro ekirala abakyala bonna ab'embuto amalwaliro gabakubiriza okusobola okugenda ne babbaaba zimu ku nsonga olumu oba oli awo Lule ye bwatugambye nti ze zireetera komiti z'amalwaliro okugamba nti bannaye omukyala ow'olubuto ajje ne bbaawe okwewala ebintu ng'ebyo ebimu bwe bityo ne bana abagenda okugyamu embuto nammwe mukubirizibwa okusobola okugenda n'oyo akubaata olumunsi okubanga ogera ddujjamu ng'oli tamanyi nti ogenda kugyamu olubuto lwo olusi yakunyiiza Lule Bombo Road osibula abatulaba olwokubiri oluddako tudda naki olwokubiri oluddako mbadde njagala tulina g'obadde okimanyi nti aba boda be bakyasinze okuganza abakazi abanyirira ekyo buli omu akyesunga ate ku ssente ntono nga tebateekamu nnyo
naddala bano basire Queen abadigize ekiro abadigide ekiro aje Samuel Gemanya wano ku Lwaluso TV twebaza mwena batekamu ensimbi ate ng'olunaku lwaleero producer abadde Kagere Waswa Beka Sentongo waliwo TV eyazeeko agenda kuba digida wakaina obudde onaateekayo aje Kagere yamba nayo gyeri YouTube channel musobola nayo gigobererako ekola ku byattaka kuyamba ye Kagere yamba tetujja kusukawo wano. Bye-bye. Lwaluso TV mazima ku mazima.